wetuli era twagobedda olunaku olwaleero twagala okubalamusa kuba naffe abatambudde naffe era baza okukidde ku TV eno y'omugaso Salam TV mwebale kubeera nti mwagobye edda wano enkuba ekedde kutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu enkuba eyeetonya eyeeyo etakoma teba nnyingi nnyo eri ya muzira naye ng'ebeera ewera oluusi eyo abalengerera ewala gye bayita amataba gye bayita El Nino enkuba ekosezza ensi tekosezza Uganda yokka ne wano ekyali nnungi ebadde etulinnyira mu enguudo ezimu zasalako zabivaako amayumba agamu abantu bagavuddemu ebitundu nabadde mbibagamba kayunga awo n'ebitundu by'ennyanja ebitali bimu abantu bavudde mu mayumba olw'enkuba eyo erabika nti etonnya nga temala eyo yeyongera ku levo y'ennyanja era abali okumpi n'ennyanja kati Kyoga Nalubaale ani n'abali okumpi n'emigga ennaku zino ebintu tebigitambula bulungi naye njagala okubalamusa ate era n'okubaagaliza olunaku olwaleero okubeera nti lugenda kubeera lulungi ddala gye muli amanya ze twaki profe eyitibwa Omukeeze mwebala nti tutambula ffenna kyenjagala okukugamba nti bingi byenjagala okubeera nti ntandikirako olunaku lweggulo nalabye abakulu abakulira ebyokunoonyereza nga bagamba obulezi eggwanga nti ebikwatagana ku kunoonyereza ku eyali omuwaabi wa gavumenti Joan Kagezi eyattibwa byonna babimaliriza batuuse ne kuyateekamu ensimbi bamumanyi abatta Joan Kagezi abateekamu ssente okutta Joan Kagezi bannaye baga nti babategedde era babamanyi muli eyo mulya butaala abanene baga nti bano ba suspects be bayina gavumenti beyina abajja mu makomera abo tebibakwata nako bannanyini kuteeka mu nsimbi bannanyini kufacilitatinga kintu kyonna okubeera nti kiggwa Joan Kagezi attibwa bano baadde bategeeza omukulembeze w'eggwanga si byakusamwasama magambo okiwulira Assistant Inspector General of Police magambo Major magambo yabadde yategeeza omukulembeze w'eggwanga namugamba nti twategedde twakoze buli kimu ekidde okunoonyereza era ku ebya Joan Kagezi toddamu nakunoonya toddamu gwenga akulira okunoonya President Museveni yakuliramu okunoonyereza ku batta baga temutawaana kuddamu nabano abali mu kukomera ffe twategedde nannyini kintu kyonna essente gye zaavanga zonna n'okuluka olukwe olwatta omwana omuwala oyo babadde babitegeeza omukulembeze w'eggwanga nomugamba nti kati ate tuweeyo olunaku olulala tujje tukubuulire kati bino byonna bye mwabaddeku ate mwandibadde mubiyimiriza tuweeda kikezi tukubuulire amanyi gotubuulire ekiddako kati abanoonyereza bano sitwagala tubakube mu bituli ate tetwagala enkya musigale nga mukyanoonya kuba omukulembeze eggwanga bye mumugamba byajja n'agamba ajja kukola security briefing osooka olabe ku TV nga nti abatakagezi tubalina ate mumale okudda ebbali mugaye nti ki kati nga Meja magambo wavuddeyo n'otegeeza omukulembeze eggwanga tulinze ssebo buli kimu tukirinze okulaba nti omukulembeze eggwanga mutegeeza ebyo ebyokutta bannayuganda ebyo ng'abantu bagenda bayinaana basigala bakumba tetukyabyagala nolwekyo tukyasigadde nga tulindiridde Criminal Investigative Directorate tubalindiridde okubeera nti amannya mugatuwa bulungi nnyo okunoonyeza kwammwe mwagaye nti mukuggaddewo maaso g'omukulembeze eggwanga fe okunoonyeza tukuggaddewo twafunye kabwejumbira yennyini kakati mmwe mwandigeze bugenze mu Uganda baani gwe mutasobola kukwata ate ne musooka kugenda kubuulira pulezidenti tatuweeyo olunaku tujja kujja tukubuulire tebibe ebyobulimba bannange
Omukulembeze gwanga tuweyo olunaku tujja kujja ffe tulindirire essaawa yonna tujje tukubuulire eyatta Joan Kagezi tumuline na twamutegedde ebirala byonna mubiveeko twategedde asembayo twabiwulidde ebigambo era tulindiridde ffe bannayuganda tukanudde maaso okusigala nga tutegeera ani yatta Joan Kagezi awe tube tuli mwebale kuba nti muzuukidde ku TV eno y'omugaso Salaam TV olunaku lwakutaano olunaku lwokusatu tubeera tukuba mu ngeri ey'enjawulo nolwekyo tugenda kutuula wano n'abasajja batubuulire ensonga esinga okubeera nti nkulu nnyo naye ngaetwe tunatuukayo njagala bategeeza nti ettaka ly'e Luzira ligenda terigenda yali ku mumwa naye nze njagala bategeeza nti lijja genda sooka otunulye olabe saga y'e Luzira etuuseewa. Olunaku lw'eggulo minisita omubezi akola ku nsonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi yayanjulidde Parliament ekiwandiiko ekikwata ku ttaka yiika 206 okutudde ekkomera ly'e Luzira gavumenti era eyagala okuwa musigansimbi azimbeko wooteeri ate ye azimbiremu gavumenti ya Uganda ekkomera eddala mu bitundu ebyebuyikwe. Ensonga zino 3 zonna nga bwe yaziwadde za bulimba. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuzizza ku Parliament enkya ya leero minisita akola ku nsonga z'omunda mu ggwanga mu gavumenti ey'ekisiikirize Betty Nambooze akubye ebituli mu nteekateeka eno yonna. Ebiwandiiko ebyakuumwa bajjajjaffe okuva mu 1924 we baazimba ekkomera ly'e Luzira biraga nti ekkomera eryo litudde ku bwagaagavu bw'ettaka lya yiika 420 so si 206 nga ze boogera. Nambooze ayagala wasooke wabeerewo okunoonyereza okusobola okumanya ekipimo ky'ettaka eryo ekituufu okutudde ekkomera ly'e Luzira. Twagala Parliament eteekewo akakiiko kasooke kagende kabalirire nga kalina ne ba auditors ettaka n'abapunta basooke bapime tusooke tumanye obungi bw'ettaka eryogerwako okutudde Luzira lyenkanawa baani abalala abasobola okuba nga bajja ne balyesenzaako ne balitwala nga tetutegedde bisobole okukyuka okuva ku yiika 420 ogenda ku 206. Okusinziira ku mbaka Nambooze okusengula ekkomera okulizza ebuyikwe kigenda kwongera ku nsaasaanya ya gavumenti nga batambuza abasibe okubatwala mu kkooti ez'enjawulo kono okukalubiriza bannamateeka wamu n'ab'eŋŋanda z'abasibe bano okulambulanga ku bantu baabwe. Tewaliiwo kitutwaza makomera mu byalo. Omusibe aba tafuuse muntu nsolo aba asigadde muntu era mu mawanga mangi nnyo agakuze kati amakomera gabeera mu bibuga nti omuntu oluva bw'ati mu kkomera nga byentambula eri balooya okumpi n'ekkooti. Nambooze akomekereza ng'agamba nti wandibanga waliwo ekkobaane okutwala ettaka ly'e Luzira mu lukujjukujju nti kubanga ettaka ly'amakomera mu bitundu by'enjawulo lizze litwalibwa abantu awatali abakuba ku mukono. Mwe mujje mukono mulabe ekiriyo eryali ekkomera eddene ery'ekawuuga kati lyasigala mu poloti 2 bwe ziti biringa mizigo. Waliwo ba mafias mu gavumenti eno balowooza nti buli ekiri mu gavumenti kyabwe be batwala ettaka ekisinga otuluma nti abalina ssente ate be banyaga. Kinajjukirwa nti n'ettaka ly'ekkomera ery'Ekirinnya mu Jjinja nalyo lyaweebwa musigansimbi mu mwaka gwa 2015 wabula nga n'okutuusa essaawa ya leero tewali nkulaakulana yonna yalikoleddwako. Hatma Nalugwa Sekaya. Luzira agenda ayinza obutagenda ayinza okugenda naye nga 9 ku 10 nze mmanyi nti ajja kgenda. Kyayogereko ekyemukono kituufu ettaka ly'e Kawuga prison eyo twakula tutambula tuyitaawo emukono awo tugenda e Kawuga soma eri waggulu naku zino waliwo university naye tambula awo tambuza bigere mu bigere temulimu nangatto okiwulira tugenda ku ssomero awo nangaga nti awo nettaka nga lya prison naye kakati ndaba mayumba galiddewo amayumba gayidde kakati mu layini eyo yennyini Betty Nambooze ngoga nti Luzira yali simanyi zaali eka mmeka oba zaali 4 mu layini eyo yennyini amayumba gano agazze gasembera gayinza okuba nga galidde Luzira nga takyawera abagamba ebibiri balimwogera
abaga eka 10 kakati ndozo we 15 yanabo omutuufu naye ani atunda ebya government tebiri kalondola ndoza yandibadde question naye nga oli baga nti byali eka 4 kati zisigadde 15 ekyo kiyinza okuba kituufu naye ani atunda commissioner general bamuyitani akulira prisons yabikola abimanyiko oba yatalondoola byabashayija ndoza gono otubulira ebibuzo bisigadde gyoli mwabakwa nti mutambulira ku Salam TV naye nekira kyembadde njagala okutegeera ebintu byonna byogerwa nti prisons bwe bajja Luzira omanyi Luzira egatta ow'entebe bamuleetawo owawa bamuleetawo naye ate nabo mu Kampala bangi babaleetawo naye agenda okulaba ku muntu we akasente koyinamu 15,000 n'oziteeka wano ova naakulabye n'obuukira akabooda n'ogenda n'omulabako n'omutwalira ekimere n'alya ku mmere ey'abantu kakati kikujja kuba kikwetaagisa sente nnyingi okulinnya okugenda gye bagamba gye baagala okutwala ekkomera eryo n'olwekyo kijja kubeera si kyangu olwo ekkomera ery'omu kibuga tujja kuba tusigaliza lyekawuga mukono lyenaba eddene eddali liruddawa waliwo bentera okulaba ku Lwentebe awo ng'oyise Kajansa awo waliwo awo sayidi awo nawo naye ndoozi eddene lijja kuba lisigadde awo kati n'ekibuga we kinaali emukono tujja litwala Jjinja ab'Ejjinja mwasuze mutya mwabala kuba nti mugoberera TV ey'omugaso nalabye bame ba Parliament nga bazzeemu nate basitudde ebula omwezi ogwa baga supplementary budget ene bannange supplementary budget ejjanga ebulayo ne wiiki eyaluli twagiwulira yaliko ensimbi nnyingi Kagabo leeta sente mukomyewo sente mune ababaka ba Parliament okuyisa supplementary budget nti ate waliwo ekyojo ekyabatambulirako ku luno bikomyewo okiwulira baga nti ate bazze ne basaba akasekalamba ne sente endala ezisukkamu wabula kye bakulembezza erabika nsonga naye ate gye bayogerako ensonga etwalako akasente bwekata obuwumbi 3 ku kasekalamba ziba sente nnyingi nno kakati ate baga nti sente ezo tetwazirabirawo tujja kubitegeera ebyo naye nga tukyagenda maaso dakika zirabika nti zitambula zeeyongerayo nolwekyo bannaffe abasaba supplementary budget era mmwe bennyini mmwe bebabuuza nti budget ze mwakola luli kiki kye mutaalaba lwaki muzisaba naye naate lusi bagenda basoma budget mu mwezi ogw'omukaaga kati iyo bagiwadde ennaku mu 10 naawo ojja kuba emaze okusomwa kakati mu Julaayi ogera okulya Julaayi yakajja bapapa baga supplementary budget mugwe 10 mugwe kumeka paka mugwe 5 nga bagenda kusoma kakati eno yo yayanjuddwa bazaagala akasekalamba bakaagala eyo tujja kuba tubitegeera mubala kuba nti muzuukira ku TV ya mugaso nze Twaha Mukiibi njagala kumaliriza nga mbategeeza nti bannange enkuba yeeyongedde okutonnya enkuba eri buli wamu enkuba eyodde buli wamu enkuba eyonoonya enguudo eyonoonya buli wamu nabadde ntunuulira mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga ndaba enguudo zoonoonekedde ddala wantuze tubizibalaga twabalaga ebugerere tubalaga emukono kati njagala mbalaga ekyotera nayo abaana abasoma balabika bagenda bivaako babuwe kubanga enguudo zirabika nti ziggaddewo enkuba eringa enkuba ate nga n'abakola enguudo nabo babivaako ne baddayo dda mu ministry ne babyesonyiwa ate tunaagamba ki kati ffe tulina kwogera na ministry okiwulira aba local government bo babivaako dda enguudo ezigwa mu local government ezewaffe mukono ezigwa ku local government ezo twazireka tunulya ekyotera olabe
Ezimu ku nguudo ezikoseddwa na mutikwa w'enkuba afudde ensangi zino ekyotera kuliko olw'Ekatengo Kampagi, Olugata disitulikiti y'Ekyotera ku Rakai ne Lukalavu mu Town Council y'e Mutukula n'endala. Embeera eno esinze kukosa abaana b'amasomero n'abasuubuzi abagamba nti emirimu gyabwe gikoseddwa ebitagambika anti tebalina bye bayisa mali yaabwe. Oluusi ne tuyitako bulungi tubonaabona kubonaabona nno okwaddala ate tikiriwo leero lwokka buli mwaka embeera gye tubeeramu. Abazadde, abasomesa n'abatuuze bagamba nti ke kaseera abakulembeze okusitukiramu baddaabiriza amakubo gano kuba gakoze kyamaanyi okuzza ebyenjigiriza mu kitundu kyabwe emabega. Ky'abaana tekyo kyasusse. Jjukira abaana bava wala Kampala kuyita namu. Gavumenti tusobola okutukolera gano amakubo gaffe agatuusa ku masomero. Singa tufuna ebigomawulo amazzi gasobola okutambula oba tewali buzibu. Yenno wano ne basitulamuuko ekituufu kiri nti ekkubo nno lyagala mmalamu kuva ku koolansi atisiti ppaka ku ssomero. Ffe nga b'ebyenjigiriza tugenda baseesinga embeera ate tulabe nti bakama baffe abali responsible batuukiriza okuyamba essomero eryo mu mbeera ennungi. Wabula abamu ku batuuze balumiriza kampuni ya Bidco erima ebinazi mu kitundu kyabwe okubattira amakubo kuba yaziba egimu ku mikutu egyali gitambuza amazzi buli nkuba lw'etonnya. Abasimye omukutu guli niga okuba ensonga nti baziba emikutu amazzi agadde gava eno tigasobola kubuuka ku bweri naye nga ekibadde kiriwo nnyo kati n'embeera efuuse embi. Abaana eno gye bali ku ssomero tebakyasoma bakyasobola kwetuusaako byetaago olw'embeera y'amakubo. Ssentebe wa disitulikiti y'Ekyotera Patrick Kintu Kisekulo agamba nti enguudo nnyingi ezeetaaga okuddaabiriza mu disitulikiti eno naye embeera y'obudde mbi ate nga n'ensimbi ntono nnyo ezibaweebwa tezibasobozesa. Abalina ebizibu kaseera kano nsaba mugumiikirizeemu kwatona grade emu n'awandikidde chairman munnange wa Rakai ampe ku byuma bye nkozeseeko bwemaliriza naye mmuwe nfuna ebyuma ebyo nja kuba nkola Ekyotera nga nkola ne Kakuuto. Adam Mayambala kukutte etya ku sayidi gy'oliko yonna nkimanyi nti enguudo ezisooka okubeera nga zikosebwa. Enguudo we zikosebwa kati no kankubuulire eno sisitemu yo gitegeere butegeezi. Mu kibuga emmere ng'erinnya kubanga tekyali makubo galeeta mmere mu kibuga era ab'omu kibuga kati bagenda kutandika okukaaba emmere egenda kulinnya ettooke oli $600 ettooke akatooketooke kali ku $500 mugenda kutandika obbiraba mu byalo emmere ebeerayo naye nga tetuuka mu kibuga ekyo kyo twakimanyiira era byebigenda okusigala nga bitambula kakati n'olwekyo wateeka okubeerawo ekikolebwa enguudo zaffe bwe babanga bakola enguudo kati local government ikaaba tulina ssente zikola nguudo yonula siwulyanga hoganzi naye enguudo zammwe zemukola zo ziri luddawa wazi zino zibateekamu ebbaati zino nalabye ku ntebe ku lw'e Masaka ka ebbaati wansi lwakettaka myaka 2-3 nga ati wabomose ebya yonula kamireke kagende ku nsonga esinga okubeera nti nkulu nnyo era kansigale ku nsonga ey'enkuba. Enkuba eri wano mu Uganda mwana tekosezza Uganda yokka wabula bweweetoolola mu East Africa kumpi buli wamu ekosezzaawo ate n'okweyongerayo mu nsi endala jaga kubira ettooki mu Africa. E Kenya wano bannaffe abatulinaanye baga nti abantu 155 be baafudde. Tanzania abantu 155 be baafudde nga bafa lwa floods ezabaddeyo enkuba yatonnye abamu ne battira mu mayumba abala amazzi ne gabatwala 155 tuli mu ggwanga erya Tanzania okusinziira ku Prime Minister w'eggwanga erya Tanzania erikulemberwa omukyala Suluhu. Prime Minister bwe yabadde azze okwogerako eri abantu bamuyita Kassim bwe yazze okwogera yagambye nti yabadde mu parliament. Bwe yabadde mu parliament ng'ayogerako eri bambe ba parliament yabategeeza nti abantu abasukka oba abakunukkiriza 300 abantu abakunukkiriza 300 be baalumizibwa oli ekisenge kimukubye n'asobola okusurvivinga naye ng'abaafudde bali 10
5 mu 5 nga bonna bafa mazzi nkuba n'abalala amazzi ge baatutte. Nolwekyo abo bakyali bubi. E Burundi, e Kenya nayo ebintu tebitambula bulungi. Okiwulira buli kimu kirabika nti kizibu ddala. E Burundi batugamba nti yavuddeko emabega abantu emitwalo 10 tebalina we bakola ki lw'amazzi. Amayumba agazze gasaanawo olw'amazzi n'enkuba. Olabira ddala nti wateekwa okubeerawo ekikolebwa oba okwetegekera ebiseera nga bino ebya El Nino nga bijja. Nolwekyo Uganda tukyali yaddeko yadde olaba enguudo zonna ziweddewo, abantu tebalina we bayita, tuli yaddeko. Naye ate bannaffe abatwetoolodde ebintu birabika nti si birungi. Nsukkekaawo nagaye njogera ku Africa yonna. Kati mbadde ntunuulira amawulire tulaba emikutu egy'ensi yonna nga gitulengeze Nigeria. Enkuba yatonnye neyita mbise omanye enkuba weyinza okutonnya emyala gyonna ne gijjula kati ne girumba prison emu oba ekkomera erimu erinaanye ekibuga Abuja bayitawo Suleja prison nerikuba ekisenge bayita perimeter wall ne baji enkuba n'ekikuba n'ekiyuza n'ekisuula ku ttaka. Abasibe buli musiba yabadde munda bagamba 18 babanoonya tebabalabako. Buli yagenze nga agamba nze amazzi ge gankututte bazeeyo dde ewaabwe baatolose dda mu kkomera lino. Nolwekyo e Nigeria abasibe 18 baatoloserwa amazzi batya amazzi gazze ne gakuba ekisenge ne gakiyuza nabo ne batandikira okwo bye ekisigaddewo ne bayitamu ne badduka ne batoloka. Naye ng'era eggwanga lya Nigeria okuva mu mwaka gwa 2022 abasibe bazze batoloka baga nti bawezezza abasibe 5,000 nga batoloka mu makomera ag'enjawulo olw'ebintu ebitali bimu. Ku luno yabadde enkuba eyazze n'ekuba ekisenge n'ekiyuza nga bali munda nabo ne batandikira okwo ne batoloka e Nigeria. Njaga kugenda kumulamuko katono bwe tukomawo tulyoke tusimbule programu yaffe omukeeze olunaku olwaleero n'abakulu abazze bwe nkuba tooki nina president w'aba lawyers mu Uganda Ali Kankaka yatuuse nze twaha mukiibi n'abala tusobole okutuula tubeeko kye tuwogera mu kafubo. Tovaawo, eno ye Salam TV. Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on Showmax.com. To add Showmax to your DSTV subscription, simply use the My DSTV app. Select Add Showmax. The app screen will confirm that you qualify for Showmax at no extra cost as a DSTV premium subscriber. Now you can enjoy exclusive shows and movies. Add Showmax to elevate your entertainment. Oyagala okugenda ku hijja oba umra? Gulawo Tropihijja savings account wano ku Tropical Bank. Leero ku 15 zokka oba $5 zokka. Tropihijja savings account togiwaako ssente buli mwezi. Osobola okukola hijja ne umra ku kasente akasaamusaamu. Savinga naffe olwo tukongereko ku ssente zo eza hijja ne umra. Ssente zino teziriiko wadde magoba. Kuba ku nooti 8 nooti erimu nooti nyanya. Tropical Bank here for you. Tropical Bank erungamizibwa banka ya Uganda enkulu ne ssente z'abakasitoma zikuumibwa kitongole kya Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde 10. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Poor families spend up to 25% of their household income on malaria treatment, and a malaria sufferer loses 1 to 3 weeks of work per episode. This means that malaria prevention contributes to poverty reduction. This message is brought to you by
Excel Vocational Training Center erisangibwa Bombo Kalule ly'ettendekero erina abasomesa abakugu mu kutendeka emirimu egy'emikono nga liyingiza abayizi abamaliriza P7, senior ey'okuna, senior ey'omukaaga n'abo abatamaliriza okuli abava awakana ab'ekisulo. Tulina courses ez'enjawulo ku mutendero gwa certificate ne diploma okuli catering and hotel management, hairdressing and cosmetology, industrial art and design, tailoring and fashion design, motor vehicle engineering, electrical installation, electronics engineering, welding and metal fabrication, plumbing, building and construction, journalism and mass communication, wamune nursery teaching. Twakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era nga tutuza ebigezo bya UBTEB, DIT ne Makerere University. Courses zaffe zonna zimalira ddala emyaka 2 era nga tugaba basale ku $5,000 gyokka buli mwaka. Songa ku nsomesa yaffe twongerako n'okutumbula ebitone by'abayizi. Tusangibwa Bombo Kalule oluguudo oluva e Kampala okudda e Luweero. Okumanya ebisingawo osobola otutuukirira ku namba z'essimu ez'owammanga. Excel Vocational Training Center. Excellent skills for life. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Nga lwaki okaaba sigiri tekwata yessaawa muveemu endowooza nti gaasi bamuseera manya w'abagagga olwo nno okufumba ne kuzibuwala kankwanjulire kampuni emenyeewo abalala mukola gaasi kampuni etaasa obutonde bw'ensi yiino kampuni ya Save Tree Energy Limited ng'ono ye gaasi omupya asinga mu kufumba nga mwangu okukozesa akekkereza ate ng'ali mu bipimo eby'enjawulo oli wa bizinesi okozesa manda tofunako oli wa office oba wawaka ng'okyawoza gaasi bamuseera tawera tugezeeko leero loza ku bwangu afumbisa gaasi bwakusingisa tusangibwa Kyengera ku Masaka Road ng'osobola n'otufuna ku masimu gafaawo mmanga agula akamu akamu tukwaniriza omusuubuzi tukwaniriza songa naawe wali ewala tumukutuusaako nawooli jangu kati mu bannaffe aba Save Tree Energy Limited weefunire gaasi wo kati. Boom Chakala! Grab a Rock Boom, check under the cap, energize and win smartphones, flat screen TVs, Rock Boom gear, motorbikes and millions. I mean millions of cash. What you see is what you win. Boom Chiki! Boom Chakala! Centenary Bank brings you a new way to bank with Center WhatsApp Banking. To start WhatsApp Banking, just add the Center WhatsApp number 0744-200-555 to your contacts. Find the bank's contact in WhatsApp, send a greeting, and you will be asked to verify your number with a one-time PIN. Once you are verified, you will receive a menu from which you can choose the service you want to access by following the prompts. For example, to transfer money to your mobile money wallet, just type mobile money and follow the prompts. You can also pay bills, top up airtime, and access your account details all in WhatsApp. To access Center WhatsApp Banking, you have to be registered with Center Mobile. Be fraud alert. Don't share sensitive information like passwords or PINs with anyone. If you have any inquiries about Center WhatsApp, call our toll-free line at 0800-200-555 or email info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank is celebrating 40 years of transforming lives. Centenary Bank is a member of the Centenary Group and is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Terms and conditions apply. Centenary Bank, with you for life. Tata Jona, Lahandi Road yarawuna tukedde ya konkona. Hey.
naye tunatuusawo okubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola? Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 0709 98 19 37 oba 0774 32 23 5. Infotrust for the humble beginners. Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on showmax.com.